Amasasi ne tiyagasi binyose nga poliisi egumbula abagoba ba taxi n'ababodaboda mu kibuga Kyotera abakedde Okwekalakasa ne basalako oluguudo nga bawakanya okukwatibwa kwa bannaabwe. Sozi Sekimpirwazi. Poliisi eno Kyotera ng'eduumirwa Asane eyumbire ewaliziddwa okukuba amasasi mu bbanga sako ne tiyagasi kusobola okugumbula abagoba ba taxi awamu n'ababodaboda abakedde Okwekalakasa nga basazeeko oluguudo oluva e Masaka okudda e Mutukula nga bagamba nti poliisi yakutte bannaabwe 6 ne basiba awatali nsonga. Abagoba ba taxi bano era balumiriza poliisi okuba n'emmoloka yaabwe ya patrol gye bagamba nti eyitiridde okubatulugunya n'okubajjako ensimbi entakera ng'era kino kye kibawalirizza Okwekalakasa enkya ya leero. Ebyokwerinda mu kitundu kino binywezeddwa nnyo nga n'abamu ku bannamoli balemeseddwa okutuuka ku kitebe kya poliisi okumanya ogubadde. Kyokka nga bo abagoba ba taxi n'abodaboda n'ejje buli kati bakyewera nga bagenda okukola wakatiisa singa abagoba ba taxi n'ababodaboda basibye tebabatangawo terunnaziba. Omukulu Kisekulu ne meya waffe Dr. Muzito tusaba mutuyambe kino kirumu waffe badereva emotoka bakete ku makya bakuteba dereva 6 babasibye emotoka zipakinze tulina renti buli nako emotoka esigena nesasula sente wanyiniyo naye go bakulaganda bakuterekere mu kiyumba ky'ensande mu paaka ebakinya patrol ya poliisi enguze erya nnyingi ne bole emotoka zekamane ziyane ziyola abantu. Kula CBS FM radio y'obujjajja nze Sekimpirwazi wane Kyotera. Busaza kochi abatuuze ku kyalo kya Kago mugombola y'ekibanda mu disitulikiti ya Kayi bakeredde mu ntiisa bwe basanze omwalo omu ng'afiiridde mu kazigoma badde asula. Ssentebe w'ekyalo kino Twaha Seruyima ategeezezza nti abawala bano babadde basulamu 2 mu nnyumba eyo bwenga we bukeeredde abatuuze bamuyise okulaba ogubadde agenza okutuuka ng'omu ku baategera ekisenga Keeti w'emyaka 22 amazeemu omusu. Omuwala omulala yaddusiddwa mu ddwaliro era Kayi ng'embeera ye si nnungi n'akamu. Omuwandiisi w'ekyalo kino Sentayi Mudashiru annyonnyodde ebibaddewo. Ekituusezo olwaleero ennaku z'omwezi 3 tufunye ekitangabwa eky'amaanyi ennyo mu katawuni akasangibwa mu Kyakago village akayitibwa ku Kyapa. Abawala 2 omu bw'afiiridde Ombulaga nga bikiteeberezebwa nti baaweereddwa Butwa. Afiiridde Ombulaga amannya ge ntegeddeko limu erya Keeti ateeberezebwa okuba mu myaka nga 22. Omulala bamuddusizza nga biwera ttaka mu ddwaliro eriryanyeewo era wajjiddwa oluvannyuma n'abali mu ddwaliro ekkulu era Kayi. N'okutuusa kaakano essomero lya siniya erya CD Sukulu gavumenti lyazimba mu gombola y'Obukakata mu disitulikiti y'e Masaka ne lisaasaanyizaako ensimbi obuwumbi 2.18 terinatandika kusomesa abayizi wadde ng'amasomero gonna gaggulwawo. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Abazadde mu gombola y'Obukakata mu disitulikiti y'e Masaka abaali basanyuse olwa gavumenti okubajjukira ne bazimbira essomero lya siniya nga lye lisookedde ddala mu gombola eno. Essanyu lyabwe lyafuuse lyakiyita mu luggya anti essomero lino bukyanga ebizimbe ebimalirizibwa n'okutuusa gye buli eno essomero eryali ery'okutandika omwaka oguwedde teritandikanga. Essomero lino mu kulizimba gavumenti yazisaasaanyizaako ensimbi obuwumbi 2.18 nga ku nsimbi zino kwaliko okuguliramu byonna ebyetaagisa mu ssomero omuli entebe, emmeeza, ebyuma ebya ssayansi n'ebirala omuli ebitabo by'abayizi n'abasomesa giyite library. Naye bino byonna tebiriimu so nga contract yaweebwa omulimu guno ategerekeseeko nga ye Kashumba Erineitwe owa Max Investments agamba mbu essomero lyaggwa abazadde mu gombolero eno basobeddwa ng'abaana baabwe bakyatudde waka kuba essomero eryaliwo erya siniya ery'okumpi ery'obwannannyini eryali erya ssentebe w'egombolero eno ey'Obukakata Ssaalongo Aloysius Jjuuko kigambibwa nti yalitunda gwe yaliguza n'aliteekamu primary nga kati essomero lya siniya eryandibadde okumpi ly'ery'e Kasaka lya bwannannyini abazadde tebalisobola ate liri wala ng'abayizi balina kutambula kilomita 12 okutuukayo nga kati batudde waka. Mu lukiiko lw'abakulembeze ba disitulikiti y'e Masaka ensonga y'essomero lino yabasusseeko abamu nga bagamba nti basabeeyo abazadde akasente essomero litandike ku lw'okusooka olujja wabula ne kigaanibwa nti kuba essomero lya gavumenti abayizi balina kusomera bwereere. Wadde nga baagala essomero litandike naye n'abasomesa gavumenti be yawandiika okulisomesaamu tebaliiyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andereya Batemeto CBS bwe mutuukiridde agambye nti mwenyamivu nnyo
olw'essomero lino. Twafuna obuzibu omusajja yapatana baamuwa amasomero 3 erimu liri Sese City School ne batuweerera Bukakata City School n'eryerwengo gali ageri Sese lyaggwa n'eryerwengo kati lino likyamulemeredde kakati furniture mulabika akyabulayo mungi wamu n'okutereeza mu laboratory. Ensobi eno ekolebwa waggulu kubanga emirimu gino gibaweebwa waggulu lwakubanga bayina eŋŋanda ku bantu abali mu buyinza. Toyinza kuwa muntu mirimu 3 omuntu omu gy'abuwumbi 7.5 omuntu omu talina capacity. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ssentebe w'eggombolola ya Musaale Kiyuuni mu disitulikiti y'e Mubende asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okwongera amaanyi mu kulondoola emirimu mu bitundu byabwe okulwanyisa obulyake. Omusasi waffe Sebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Mubende basabiddwa okwongera amaanyi mu kulondoola emirimu egikolebwa mu bitundu byabwe okusobola okulaba nga bataasa ensimbi y'omusolo wamu n'okulaakulanya abantu be bakulembera. Byamuno gwa Rozia Singono ssentebe w'eggombolola ya Musaale Kiyuuni mu disitulikiti y'e Mubende yasabye banne bw'ati nti kubanga akizudde ng'ensimbi nnyingi nnyo mu kitundu kye ezibulankanyizibwa abakozi ab'emirimu egy'ekikugu mu ngeri etetegeerekeka. Annyonnyodde nti kino kivudde ku bunafu bw'abamu ku bakulembeze be bakulembera nabo mu bitundu bino abatalondoola mirimu gya gavumenti egibeera gikolebwa mu kitundu kino ekiviirako n'ababeera bagikoze gyekolera mu ngeri y'agadibengalye ne bawunzika nga bo be bafiiriddwa wamu n'okulemesa abantu okufuna enkulaakulana gye basaanidde okufuna. Wano wasinzidde n'ategeeza nti senga bakulembeze banne bonna ku mitendera egy'enjawulo batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bannamubende bangi bakufuna ebintu ebibajja mu bwavu omuli okubazimbira enguudo ku mutindo ogusaanidde, amasomero wamu n'amalwaliro. Kyagambye nti kino kigenda kubayamba okwekulaakulanya. Nkubiriza abakulembeze bannange naddala ab'amagombola ne ku disitulikiti tugezeewo okulambula emirimu gya gavumenti egikolebwa mu bitundu byaffe. Tugikakase tulabe enkola gye gikoleddwamu okukozesa obulungi ssente gavumenti ezeetuwa. Twewale nnyo okudda mu kusaba ate nga tulemeddwa okukozesa ssente zaffe. Nkubira omulanga singa tukozesa ssente zaffe gavumenti ezeetuwa ebintu bigenda kutugendera bulungi, tewali kizibu kyonna kye tugenda okusanga, tuzirondoole. Ate emirimu egikoleddwa obubi tuveeyo twanika abantu abagikoze. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Obwakabaka bwa Buganda buwadde abavubuka amagezi okutwala emirimu egy'omuntu n'egy'emikono nga nsonga nkulu ddala bwe banaaba bakwetandikirawo emirimu n'okulwanyisa ebbula lyagyo. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka eby'emizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu bino abyogedde asisinkanye abavubuka abali mu kubangulwa ku mirimu egy'ebyemikono n'okufumba emulaga okuddira dinners mu nteekateeka yawomeddwamu omutwe Bwakabaka bwa Buganda n'aba Mastercard Foundation nga kumala ebbanga lya myaka 5 era abavubuka 12 be basoose okubangulwa. Kabaka nga bw'abawadde omukisa guno n'agatta bannaffe banaatusakira emikago gino mbasaba bujja wano jangu ddala ntuze kusoma. Saagala beekwasa nti sina transport tambuza ebigere mweweeyo. Bw'oba osaze okukwata layini ya Kyotera njagala kubasaba musomere ddala. Omukisa guno mugufunye olwaleero. Buli kye munaasalawo okugukukamu mu nteekateeka eno kijja kuyimirizaawo, kijja kuwa ssente. Kwekwezimbamu obukugu n'oba mugumiikiriza ne weewaayo n'ofiirizibwa mu ssente n'ebirala. Bw'omala okufuna obukugu obwo bw'otandika okuyingiza kwe kukozesa obulungi akasente kaakatono ne kajja nga kazaala n'ogejja n'oba w'amaanyi. Amyuka ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda omukungu Derek Kavuma agambye nti olukiiko lwakwongera amaanyi mu kusakira abavubuka ba Buganda basobole okwekulaakulanya. Abavubuka abatendekeddwa beebazizza Obwakabaka olw'okubaagazisa emirimu gino ne beeyama okuteeka mu nkola bye bayize. Eggye lya UPDF likoze bulungi bwansi mu kibuga kye Lyantonde mu nteekateeka yali ey'okujjaguza olunaku lwa Tarehe 6. Omusasi waffe Kanwagi Baziwane kaatuwa ebisingawo. Abasirikale abejje era UPDF okuva mu nkambi ey'e Masaka nga begattiddwako abakulembeze b'Eryantonde bakoze bulungi bwansi nga beteekera okuza olunaku lw'amagye olwa Tarehe 6. Abasirikale bano bakoze bulungi bwansi mu bitundu okuli akatale akakulu ak'Eryantonde, enguudo z'omu kibuga awamu nga kwotadde n'ebikuubo ebiri mu kibuga ky'Eryantonde ebibadde bijjuddemu kasasiro. Bano basabye abantu okukola ennyo awamu n'okulabika nti benyigira mu nkola eya bulungi bwansi bwe bategeezezza nti singa bate banyigidde mu kukola bulungi bwansi bwolekedde okufuna endwadde ezeekuusa ku bujama.
omubaka wa gavumenti atula erya Ntonde Catherine Kamwine era nga yesente w'ebyokwerinda mu disitulikiti erya Ntonde agambye nti abamagye okukola bulungi bwansi kikolwa ekiraga nti eggye lya UPDF likolagana bulungi n'abantu aba bulijjo. Kulwa CBS ze Kanwajula Zowane lya Ntonde. Omukago ogutaba ebibiina by'abagoba bodaboda okumanyiddwa nga e-trade gweweze okwekubira enduulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu singa gavumenti teyangwa okuggyawo omuggalo ku ntambula ya bodaboda. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Habura Museveni yaggulawo eggwanga n'ebyenfuna byonna wabula ababodaboda basigalayo ku muggalo nga tebalina kusukka ssaawa emu ey'akawungeezi bo kye bagamba nti kibafiiriza ekisusse. Bano okuli Ricky Thompson akulira bodaboda, Charles Mwanguki okuva mu kampuni ya Tugende, Ronnie Kewamala wamu ngono yakulira Jumia n'abalala basinzidde ku yafeesi za Safe Border ekyebando ne bategeeza nti bakuŋŋaanyiza emikono gy'abantu abasukka mu mutwalo abalaga obulumi bwe bayitamu ku ntambuza ya bodaboda. Banera bakukulumidde poliisi okozesanga olukujjukujju n'ekwata bodaboda nga n'essaawa y'akawungeezi tennatuuka olwo ne baleka bakamulamu ensimbi eziwera. Lwaki gavumenti eyagala kunyigirira abavuka abasoma balina zi degree, balina zi diplomas, balina ne zi masters, tebalina emirimu, bayifunidde emirimu mu bodaboda ate yagala kubafuula baavu. So tukyusaba kiri nti tulabirira nti eno action government gyekoze esokerawo tebituyamba okulakulana. Ekyokubiri tebitwa opportunity okuba nti naffe tubaako n'ekyo tukola eri enkulakulana n'eggwanga lyaffe kubanga mwattu tetulina gye tulaga tuzaalidde mu Uganda. Omubaka wa Parliament wa Kalungu West Gozaga Sewungu Joseph agugumbudde abazadde mu kitundu kyakiikirira abakyaganya okuzza abaana ku masomero nga basuubira nti gavumenti egenda kubayambako okusomesa abaana baabwe. Sewungu Joseph Gonzaga asinzidde Kasabaale mu disitulikiti y'e Kalungu n'ategeeza nti wadde nga abazadde baavu omuntu ataasomese mwana ku mulembe guno agenda kufuuka kisekererwa gye bujja. Naye muweerera abaana bammwe omwana wo alina okulwana ne Sewungu ne wa Museveni atukeesi gyeraga. Omwana wo agenda kubeerawo atya kabawo ekisesa e Kalungu waliyo omwana abaana wano Mukaasa agenda kuteera mbuzi ku ttale si bwe kiri agenda n'akima amazzi gategenda ku ssomero si bwe kiri. Ate y'omubaka wa Parliament w'e Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya asabye ebitongole ebinoonyereza ku bulyake okwanguwa okuvunaana abantu bonna abalabikidde mu vulugu yali mu kugaba ssente gavumenti ze yateekawo okuyamba abantu abakoseddwa omuggalo gwa COVID ezaali zikaziddwako erya Nabbanja. Omubaka Alan Mayanja Sebunya agambye nti ensimbi zino tezasaasaanyizibwa bulungi nga gavumenti bwe yali esuubira era okukakana nga zibulakanyiziddwa abantu abatono nga bwe kiri mu nteekateeka za gavumenti endala. Twagala lipooti eno tulabe na zino ensimbi engeri gye zigenda okugabibwamu. So bano abanagabeeza abasomesa olwaleero ezigenda okugabibwa eziri mu biliyoni ezisukka 30. Twagala bamanye nti wali Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga.